Ono ye Wolokoso mu weekend taxi. Okay, twongera kubuzaako naje sokpatengo tumbude mpologoma enuje yedembe amachago nako wale na ofetsa kyageza kwata tutamumbuza Wolokoso kwata tumumalayo akasera kano basebo ne banyabo tino mdu oboli awo gutwetaga kubatenga naye abantu bano bokubera omukezi we lina omuntu atwega seko nako olwalero abadde abuliridde akabanga nesaba atubuzeeko balamusiza basebo ne banyabo abuliriza Radio Simba abazira bali ku Wolokoso bagala omanya tulinani era bayinza kujjukira ko batya kwamba gambye nti obadde obuliridde ebbanga bagala kuntegeka kankwesige nkwambale bwambazi obula wasomanya omukwano gwe kati yenze gwenze baby bampita minayo owaye wekwase ekigambo nti badde obuliridde okkiriziganya nakyo oba nedda nkiriza munange simanyi toli Muganda ndi mukyala Muganda akandukolewo ti amanya ag'Oluganda ye gwani bampita minayo Brenda Naluzige nedira nsene lwaki okkiriza nti no badde obuliridde mbadde siriiwo kyo kituufu mbadde siriiwo mbadde ndi mu kusoma n'enkomyewo badde osomera wa Minayo badde nsomera Mombasa Polytechnic badde osoma biki okubala ebitabo kati olamaliriza okubala kati nkomyewo nsooke nkoleko ku byange pate n'ogituliyako asate abakola pati nno otanakutikirwa pati ngenda kusoka buli kimu twakimaze naye omukolo sinabagukolako naye ng'ekikofiira wakyambadde wakinesa kyambala omukolo mami yagambye tulina ogukola nga ali mu Uganda kuba tabeera muno obulamu bwe Mombasa bugumu lingi ate n'ekirala abasinga boogera nnyo Oluswayiri kati ebiseera ebisinga olina okukka wansi nawe obeere ng'okubakubako ku mbogo nina confusion nyingi kibolaba nti Oluganda lwange luba teruteredde ate n'Oluswayiri luba teruteredde so most times mbadde ndi in and out buli wembadde nfunayo breaking nkomawo myaka 3 so kati obadde ogezaako okubate nga okwasaganyamuko ku music side eri ogenza okulaba industry eri neyeno eri mbadde sikolayo music sikolerayo ddala music kumanye nga musician abatono nnyo abategera e Nairobi kuba bali baswahili boogera Luswayiri oluzungu luba lubasumbu ate n'Oluganda tebalumanyi kati abali Nairobi basobola gamba nti oyo yayimba 90 degrees mengamba kale ontegedde gale eri kiri eri kikabuka babo banyi oluzungu Oluganda luba lubasumbuwa anyway emyaka 3 wali tuli mu industry kikyolaba ekipi ekyolowooza nti kakibuzeemu bayimbi bangi competition inene nnyo ekibulamu just abaliwo okuba nti bakakasa abayimbi abapya bangi nnyo kati confusion mungi benalekawo era be baliwo abastandings abakakasa so abapya abaliwo bakyalina okukakasa by then waleke wajiramu walinyira ku bridge bani abali ku peak by then Spice nabo wali olabanga Spice yaliko Nina Rose yaliko Lydia Jasmine yaliko ani adiridde mwa basatu bosomye mukulabo ku abasize bonna adiridde golaba nti ayinza okuba kugenda ava ku mugendo anawa anatira kugobera omulemu wawo omulemu gago wawumula kyesobola ogamba Nina Rose ayina engeri gyakatiddemu katono pressure gye yali nayo ku 2018-2017 nagamba omwana aze otusabula muziki but 2019 Nina Rose abadde yalina engeri gyakatiddemu which she should really maintain omuliro gwe yalina gwalina Lydia Jasmine atambula naye asirisemuko segeza yasigalayo Spice atuse kaguddeyo tulina okkiriza she's a good artist naye abadde consistent okitegeera Nina Rose yali persistence omanyi 2017 Nina Rose yakikuba 2018 ate 2018 Nina Rose yali fire but 2019 ayina engeri gya she's one of those artists wemanyi nti aliso she akanga naye 2019 abadde asirise nnyo Minayo wiiki eno twavudde ne tukola press conference nga etulaga nti no the Lioness is back. Lioness kitegeeza ki kusaidiyo empologoma eyawa neyedembe empologoma nkazi empologoma abantu bangi balina titles ezanjawulo omuntu agamba nti nze queen nze king abo bangi nze naze okukakasa nti nkomyewo we wali osiibula wasiibulani kozi wabadde okoma watugambye nti okomawo wasiibulani ng'ogenda
saasibula bafaani bange bandibadde tebasigadde nga bali basanyufu nange but tiimu yange yonna nagigamba kasukenge nensomeko ebitabo abatiimu mbuka benasibula mulabye nga musanyufu sabasiibula naye omuntu yali akitegeddeko yali dadindaus kuba yakimanya ti family yatula wansi neteesa nti omwana alina okumaliriza kusoma. Nalabye nga Musa Ndausi agenda komawa mu management azini yakwasaganya booking yakola just promotion. Tulina okumanya tulina team nene nnyo and kyesobola okugamba nti Mulangira Ndaus is not a greedy person. You cannot lead abantu nga tulina team. So he's the overall manager naye wali abali wansi wa overall manager buli omu alina sector ye naye bwobanga nti omanyi nti otuteminayo of course ye overall book yagirina era inago yateekawo okuhandling ekyo afuna kifaananyi kituufawo ntyo kyosobola gamba nti wabeerawo label wabeerawo CEO wabeerawo founder wa company abeerawo naye kyosobola okugamba nti kino kintu kibadde mu family so tekimulimitinga ye okubanga nti amanaginga tekimulimitinga kino yaliwo nga kitandika n'asooka akipozingamu n'ateekawo omuntu omulala kirwaninga naye ku luno asazeewo kenyini yaba akihandolinga. Anyway, ina project ya yes 2020 I think was okikinze bulungi mwaka gwa katandika abasinga bakyali ku resolution za bakyageza kwate bazifulfilling so 2020 sasa 2020 twasalawo tusoke tukole project zino tuzishooting ezibeere nga ziri ku standby netugamba 2020 when I'm done with books nkomeo tusalule busabuzi era tetulina ekigendo tuyimiriza nti tukoze project tusoke tulinde tuddeyo shooting no tulina line up yaffe gye twakoze era nga weere ku standby just in the time frame tugamba nti after omwezi oba after 2 weeks tuba tu releasing so right now tulina nyinimu tu releasing lulima lutusoose ku releasing 2020 ne video yabadde uploaded yesterday on YouTube so no twasuseyo no chatansiza nnyo tunaterako naye gumu kitundu within 4 hours so wano kasoke tukwata ominayo nga tunabagenda waliwo ennaku zino abayimbi abayimba nga tebakyayimba to get shows tebakyayimba kufuna shows abula kati nga bayimbira YouTube yubile okiriza social media yaffe tetuna bagamba kugugumuka mu Luganda bagamba to blossom twakatandika butandisa okutegera kintu kyebayita social media so tujja kuŋŋamba tujja kummatiza ng'omuyimbi olina kushutinga video olina okukola underground promotion olina okusasula media personalities b'osobola okusasula YouTube tesobola kumalako right now batono nnyo abasobola okukola ekyo olaba tulina omwana basinga nnyo mu media y'erinnya lye Epasi bagamba nti katacyayimbira kufuna shows nawe olowooza omanyi Epasi mumanyi bagamba nti ayimbira YouTube naye batugamba afuna kati kyanagambye nti abatono nnyo abasobola okikola oyinza okusanga nga Epasi ayinza okuba ayingiza maybe bukadde 4 oba 5 but still tojja kuŋŋamba nti babanga Epasi agenda kuba Epasi tashootinga videos akakadde kamu omusajja videos ezo ziraba za bei ziyinza kuba ziyingira la miliyoni 10 so tojja kuŋŋamba nti social media yokka esobolamu malira kiri no I don't believe that no zanade ne white banner this week nagamba nti it's just a wave muyaga wasebuzi eguyinza okwata gukendera gukera ku mata ne guvaawo anyway tetwagala genda ebyawo njagala tusiibule abali ku Wolokoso n'abali ku Radio Simba 2020 sokera ddala kusaba abawagizi bange beeyongere kunjagala nabatanjagala bambi munjagale mu following bambi ku luno tulese nnyinimu tukoze comeback abawuliriza Wolokoso bambi mwe bange munnange I love you nyinimu ndi mukwano gwa nyinimu njagala kweze nawe tefunanga birabo njagala kweze nawe tudde butam travel guys mbagala nnyo temuvaawo ku Radio Simba Wolokoso ono ye Wolokoso.